So this is girl S1 kwa talk with S. Ne babuza ko na wasinzira kubanga otulaba gwe wenna wonna woli abantu bempererwawo makerere wandege wonna wosinzira kubanga otulaba. Thank you so much. Twala mukisa guno kwebaza bonna aba subscribinze aba likinze aba commentinze atera ne musharinga atera ne nkubiriza bennyini abatana ba subscribe. Please subscribe to the channel. Tunyumire wantogera ku motivational lifestyle, love and relationship nsonga za mutima. So you want to be with us, subscribe to the channel. Okay, so lero tugenze kala mu nsonga za mutima. We can talk about relationships, love. So lero saza ngamba, how do you see bantu banji one day umchala omu yankubide simu recent nambuza ngamba esi I've done this and this na guy ngana banga bitaliko sibitegeera. Okay, so I felt like okay waba ine ekizibu chika wo mulala ine ekizibu and I self to vid nga kanje tuchogere ko wana. So lero olaba otya tino omusajja ono no gwenjagala oba omukyalo ono gwe neesibako sibi aliko. Yes, how do you see signs zezibeera waawo nomanyi tino omuntu ono naye nandibanga mwesibako nandibanga ki ne for real this guy ali mu ku ignoring intentionally. Okay, first of all, zero communication. Okay, what key so come relationship kubanga you communicate regularly with your partner. No, so akungamba tino omuntu omwagala but you even take days without calling them. You even take days ngato mweza ka message. You take days ngato ina chokoze. So you can't prove that to me. Tino omuntu ono tino omwagala. So buli wobera mu joint relationship panga tena watajita na relationship ne buli wobera mu joint relationship nga communication yeri zero. Trust me, wali bado tambula ne nojivako nojita nogangezezako na ebigani. So zero communication, no calls, no messages. Mukwano abatalina na kyaswa kugamba tina kwagala. So buli wobera mu relationship ngo mutakubirako wadde kubuzaako tino bachi manya tino omutima teguli awo, mutima guli walala. So wali badde wesettinga mpola nobanga naawe otambulamu. Okay, so point endala counseling, always counseling plans. Omuntu nga muti mwabategeka tino lero tugenda wano lero nja kulabako mukwano lero njagala nkulabeko naye ng'omuntu oyo buli kaseera abeera gamba mutesana bulungi naye balamunga wategese like today tino ina wulaga nakulesi nagamba isi genda kusobola sijja kusobola kale olumu eyinza okubanga waliwo obuzibu naye enkyano omukubiro bana olunaku luddako n'okubira omuntu oyo era still era nafunawo excuse naga sigenda kusobola mukwano sijja kujja. So otandika okwesikamu era nayo sign eraga tino omuntu ono omwesibirako bwerere omuntu ono takulimu. So buli wobeera nga omuntu omukola programs ez'okumeetinga eba ez'okubeerako mwenna naye nakulaga nti no ye obudde tabulina awafunira ebizibu awafunira trips awafunira business ideas then omanya omuntu ono omutima teguli awo guli walala. Okay, so ekyokusatu failing to make an eye contact. Yes, omuntu waba mwagala ise singo yakana n'omutunulako nomanya n'omutunulako wano n'omutunulako ali nomanya n'okumanya omuntu yafunye ka damage wano omuntu yafunye ka damage wali naye buli kaseera nobeera nga oli mu relationship nenga n'omuntu asobola kutunulako mu maaso. For real, this is impossible. Tekisoboka because obeera otya n'omuntu atasobola kutunulako mu maaso. Obutakutunulira maaso kitegeeza it proves that guilty weeri. Kubanga oba oyogera naye olunsi takutunulira na maaso because amanyi kyaliko si kituufu kubanga aba akulimba. Just imagine omuntu olitudde naye awo oli mukogana naye niye omuntu ali mukutunulira eri bbire ali mukutunulira eri mu side ali mukutunulira eri kitegeeza kitasaana nakuwa eye contact. Kitegeeza omuntu ono feelinga guilty alimba. So signs nazo ziraga tino omuntu ono no munange nyiza okuba mwagala era tuyinza okuba olunsi mwesibako naye omutima gwange teguli wano because omutima gwe teguli wano olw'ensonga ne eye contact tagikuwa. Okay, so you should also olina okubanga n'ekyo kitunuulira nnyo ddala. Then physical attachment. Okay, oba physical distancing. Buli wabeera n'omuntu nga mutambula bakale omanyi omuntu goyagala baby oyagala kale nomukwatako ku mukono ne mba mutambula. Okay, then ebintu ng'ebyo things that are physical
ya mukwatako ali eri mukwatako naye yobadde nokwata ne ku muntu nasemberayo ogenda mukwatako akala bwa tonkwatako kitega tonkwatako no sigana batayagala no naye because takufiringa takiwulira muli kitegera so bwobeera n'omuntu nga nomukwatako ku mukono bano no physical okay no mulerako tabyagalira ddala kubanga kuwalaba tino obwomuswaza so it's one way eraga nti no omuntu ono takulimu so nekyo olina okitunuulira okay wekyo oba olina okitunuulira then ekirala social distancing ka social ndowooza ngezaako okulaga nga muli bantu naye omuntu ono tayagala nala even tayagala nabantu baliranyawo okumanya tino you guys you love each other oba gwe naye waliwo akantu wakati wammwe okay ajja kufuba okulaba nga akikweka nga bw'asobola yayinza okutuusa mu mikwano gye nakwanjula nagamba mulaba nno gwendeese ono omukwano gwange my best friend naye just imagine someone is boyfriend or someone is girlfriend mutuuse bantu ali mukwanjulayo nga best friend we tekikola either ayinza okuba nga ne mwawa akwanjuya mwe muli gwayagala oba ng'omuswaza ate omuntu gwayagala teyali kuswaziza for real teyali kuswaziza so obeeramu naye socially nga tayagala nakiraga nti you guys love each other awo tekako ka question mark n'obuuza omuntu gwenjagala lwaki aba yeeyisa bwati so in one way or the other nawo waba tewali attachment so you should also think about it okay yes so endala is sufficient responses okay so just imagine you love this person omuntu ono mweyagala akwagala niye walabaddeko omuntu ono nomukula esimu oluusi now hello katingana hello baby nakudamu hello no ako kyomuganda nkitegedde taddamu nanyo tayengaginga nnyo mu mboozi ye nenge jakudako akuddamu mu ngeri ya kwejjako akuddamu mu ngeri ya I don't want no saga akumanya okitegera ebintu ng'ebyo so bulwana abe mu relationship nga n'omuntu tagana kufaayo nnyo ku biki by'omugamba oba newe omugezaako mugamba tayengaginga omuntu ngoyo gogamba n'ekintu kino oba owaaye ndi mulwadde enkya natakubira simu kubuuza how are you oli otya kitegeeza nti wali attachment awo because someone omuntu oba omwagala olaba gamba bugambi tino ndi mulwadde n'osaba leave ku mulimu noga nyenda mulaba enkya ekiba kibe okay so ngoya natajukira nakujiga nobo oli mulwadde ebintu ng'ebyo okay so you should know nomanya omuntu no mwesibako naye kyo butuufu tandimu okay so ekisembayo excuses and lies excuses but I'm a relationship whereby someone gives a lot of excuses nga buli kaseera njagala kulaba sijja kusobola nina gye njagala kutwala ndi busy kankubireko edda n'ataddamu kuba ebintu ng'ebyo alimba buli kimu alimba buli wabeera kulimba everywhere alimba buli wabeera obulimba ne bufuuka obulimba a relationship olina okwewuunya why is it like that omuntu gw'oyagala tosobola muyisa bwotyo omuntu gw'ofaako tosobola muyisa bwotyo so question mark okay so bw'obeera mu relationship nga zijjudde excuses lies mukwano tambula mwogende okay so zibadde ensonga zange naye nga njagala okugamba gwe nali mu kika kya relationship wet ng'ebintu ogenda obiraba bintu bingi ebiseera ebisinga okwesiba ku muntu tekiwa muntu makulu tolina kwesiba nnyo ku bantu omuntu waba akulaze tino takwagala ate why do you waste your time on them okay aba kuyemera kuyamba banga oluusi ngobeera mu this kind of relationship omala buddebo omala biseera byo oba musajja omala busente bo then olina okuba ng'okimanyi so tuleme kwesiba nnyo ku bantu kasatola signs ng'ezi ez'ekika ekyo whereby we see people nga tebatufaako tebatwagala tetubeesibaako at times oyinza okuba takwagala naye nga waliwo omuntu omulala akwagala let's give chance to other people bantu bangi abalungi abasingaawo betulowooza tino balungi okay so tulekeraawo okwesiba ku bantu wewabaawo nga waliwo kasayini konna akalaga nti no someone takwetaaga bambi tambulamu si asoose si gwasoose era ojja kufuna omuntu omulala so that's how life is si gwoyagala nti no yalina okwagala ebintu si bye byetu ebikola okay so ojja kubeera nga okabira n'omuntu ono ofuna omuntu asingako so don't waste your time chasing people who don't want to be chased okay because jonako mochikola omala buddebo ate jonako mochikola era ogenda kwerumya okaabe koleki so please let go oli waba kulaze signs obwo tino takwetaaga it's okay let them go
musigale nga muli bachali wamba tekisoboka era nabo mulekere ddala. We can move on without people. Yes, things are possible. Yes, and actually checho but the wano kwa talk with njagala bebaza ko wonna gwe na subscribe nze tanaba ku subscribe please subscribe the channel tunyumire nsonga za mtima nsonga za mkwano songa naye nga byonna so akola bemba nabo camera muina photography and videography gwe na yagala ebifaananyi ebyo ya baby shower graduation wedding introduction byonna ate namwe abagenda okukola internship webali basobola okubanga bakuyambako wali eri bagenda kuyamba bagenda n'okusomeseza ddala sibina ebyokubugumyako ojja kuva mawina photography nga buli kimu okiyize okuba still photos okuyiza okuba zonna zi close up nga wolaba ezange so kubanga webali camera so osobola okubasanga ku North Wing Wandege yawo Katale level 3 okay ate era so of advertising agencies about things concerning digital marketing, for printing, branding, promotions, byonna bikola basangwa ku NASA so babakula ku 0784435441 atela SEO drop yes nga bano bakuletedde engoye z'abaami t-shirts misipi mpale sweater pants byonna then misipi wallets babino so basangwa ku Capital Center Nabugabo RC 28 Duka. But I see, love you all. Let's meet next time.